mu Bayibuli ekitabo ky'Abakoliso ekisooka essuula ya 3. Tukyali ba mubiri gwe mutwe. Tukyali ba mubiri. Lwaki tukyali ba mubiri? Bitugenda okusangawo wano bigenda kutulaga nti tukyali ba mubiri. Olwaleero lunaku lwa Sande muva kusinza mu masinzizo. Ni abamu bagenze okusinza basumba baabwe. Tukyali ba mubiri. Mu TikTok zammwe mu masimu gammwe ku bayo zammwe mutaddeko bifaananyi by'abasumba bammwe. Nze ndi wa musumba gundi. Era abasumba balina entalo. Nze omu ku baalwaniranga ku basumba mu comments eyo. Musumba n'ayimira ku TV n'atwala Kaguddeyo musumba gundi, ne musumba gundi n'ayimira ku TV n'atwala musumba Kaguddeyo. Misinde. Mwenu muli mu comments, nawe n'oyambako n'ovuma, nawe n'oyambako n'okomentinga. Tukyali ba mubiri. Haleluya. Tuli makanisa ne tuli ba musumba gundi. Tuli ba musumba gundi, tuli ba nabbi gundi. Wacha tuli wa musumba, nze siri wa musumba Justin Nakasumba. Nedda. Gwe toli wa musumba Franka, toli wange, oli wa Kristo. Nze ndi wa Kristo. Ebyo bye tubalwanira, oli n'alwanira ennamba y'abantu kubanga beesika ebitogi, beesika amatayibwa abantu. Naye ku ffenna tekuli n'omu yalokola. Era bw'owulidde enjiri ne bagaana be bangi gye bali kubanga si gwalokola. Haleluya. Si gwalokola, Kristo yalokola. Mwe tuli mu group abamu bweza bu spiritual minded temuli bange. Ebyo nawe nabitegeera. Kivula nti omuntu ne wabanyize lift ne waba avudde mu buweereza. Sirwana. Why? Sikuinaako obuvunu buyinza bukusibira awo. Era mbagamba nti obanga oli wano nga tuwulirawo mirembe, oli mu kifo kikyamu, olina okubeera wantu ng'owulirawo emirembe, nga n'emmere gy'olya ekuzimba, ekuyamba, osobole okubeera healthy, okule spiritually. Ne bakuba amakanisa tujjuddemu nga tukuze mu mubiri. Oli n'akunyumiza mumazeemu emyaka 30. Myaka 30 naye nga bw'alaba gwe bakuba kadaali ate ye azimba omutima. Kati tekirina kikiyamba. Kuga nti omaze emyaka 30 ng'ate osobola okuwulira obubi ku lwoli bwe batwala nga bamutwala kadaali bagenda mu kuba embaga. Bakimanyi mu kanisa Justin ne Fatuma tebakwatagana. Abo tebakwatagana. Tebasobola kukwatagana abo tubamanyi kabanango mu kyaki. Nga nawe ovanga maze mu myaka 30 nga kyaki ekimanyi mu babiri temukwatagana. Bagamba tebasaka mbugu. Babiri temukwatagana mu kyaki nga ne kanisa ekimanyi. Abo gye bali tubamanyi mu kyaki. Kati nga nawe ovayo nga maze mu myaka 30 mu kyaki. Kuki? Haleluya. Uliriza. Tukyali ba mubiri. Bw'obanga ogamba nti nze musumba wange ye gundi, lumu nalindi wano n'engamba omwana ow'obuwala ne mga waayite tulina obuweereza
was speech twali mu hope. At that time yali hope in Christ ministry yali tunawa kubuwandiisa hope in Christ ministry ni twagenda batusaba amanya tugenda ogateekayo amanya 5 nga baliwandiisa kwe kufuna spiritual minded. Twagala ni hope in Christ ministry era batugamba nti kati sawa ya kuwandiisa muleta amanya twaga ati tulitwine erinnya lya feri hope in Christ ministry ibagamba twagala listi ya amanya 5 twafuna dderinnya ati twagala listi ya amanya 5 era agagenda okumala nga tetufunyeeko linnya na limu ne batuddamu ne batusaba amalala Bayibuli ne tuzibikula buto kakana nga tufunye spiritual minded. Naye abooluganda kyenkulaga tetusobola kubanga tuli wano kulwa muntu tuli wano kuba Kristo. Haleluya. Agamba bwati nanga abooluganda okay yes ogenda kusoma aba Facebook tebajja kuwulira nkusazeeko amusomi bani aba Facebook mulemeseza jjajja okusoma Bayibuli ate nga musomi mulungi bisomi okay. Agamba nti nanga abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo. Nanga abooluganda n'omutume Pawulo bw'agamba nanga abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo lwaki naye ng'ab'omubiri ng'abaana abawere mu Kristo. Olwokubiri nabanywesa amata so si mmere. Nabanywesa mata so si mmere. Lwaki? Aw'ensonga kubanga mwali temunnagiyinza. Uliza bulungi kyayogera alaga kiyiseeko ebbanga mwali temunnagiyinza. Ayogera mu past naye era ne kaakano temunnagiyinza. Kyagamba luli yatuwa amata kyokka nakati era n'emmere nayo agenza okukomawo okulaba nga emmere tetunaba kusobola giyinza kugirya agenda kuddamu atuwa amata. Kati awo bweraliikiriramu omusajja omulundi ogwasooka yabawa amata ge mwanyu. Kati agenza okudda wayiseeko ku myaka nga giigyo emyaka 20 kati muntu wa 20 emyaka era omuzadde agenda okutulamu bwati agenda okulaba nga era akyasaana mata. Tekiba kitabo ani gwe nalayo yakomenti ngaawe ekitabo yabali jjajja Nakasumba. Olwokusatu agamba nti kubanga wuliriza lwaki tebannaba kugiyinza. Kristo agenza okudda ngera tebannaba kuyinza. Lwaki? Olwokusatu agamba nti kubanga mukyali ba mubiri. Owulira ensonga luli lwaki yabawa amata? Kubanga baali bakyali bato nga bakalokoka nga bakyali ba mubiri. Banyiiganyiiga bayombayomba balina entondotondo bajja bakyayambadde mu mmini bajja bakyayambadde obutiti nga bulabika eno bajja bakyaliza amabeere bakyali bato ng'era abato tetubatandisa na mmere eno mumu kawunga biki muwogo lumonde nedda
bwetubasotera ettooke tuliteeka mu sowani tulisotta ng'abato. Ekiseera bwe kituuka ne bakula, mwana n'atuuka mu myaka 20. Mwana gwe genda okulanga omwana aguzise emyaka 20 era ng'akyagala omuteekeremu ettooke olisotte okusinziira ku ngeri gy'olaba yeeyisaamu n'engeri gy'atambulamu. Embeera ze genda okulaba omwana ono emyaka gino puliza bulungi nnyo olunyolo okusatu kubanga munansonyi waffe bwe tutyo tutambula tojja kuwulira nga ate yakulagulako wano nedda. Sente zo zizzeeyo togenda kugula mukisa oba mazzi, wuliriza mpolampola tuyige. Okusatu tuli mu kitabo ky'Abakolisi ekisooka essula ya 3 mwana wattu olinyi tutuse ku lwokusatu. Awo wennyini we tuli agamba nti kubanga lwaki bano munnange tebayinza kukola ki? Kulya mmere. Kubanga mukyali ba mubiri. Kubanga mumwe nga bwe mukyali obujja nga bwe mukyalimu obujja n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Ekyo nno mwana wattu siriikiriramu. Kino nakiyigirizaako emabegako ne kugamba nti obadde okimanyi nti ffe tuli banjawulo nnyo ku bantu abatannaba kulokoka. Era Bayibuli ebayita bantu, buntu, bantu, naye ate ffe tuli baana era tuli bakabona, tuli bambejje y'abalangira. Kubanga n'obwakabaka butono tebuggwaawo. Peetero ekisooka Isula ey'okuyolirwa 9 netiwaka ebasumbwa omusolo olwo endaba ejjajjakaabo. Ensonga eyo giwulidde mumwe mukyalimu obujja. Wuliriza agenda okujja nga mutufu empisa ze twayingira nazo mu bulokole. Waliwo baatuweera amata awo mujjukirawo nga tukyali bato. Oba tuweera amata kikyayogerako. Amata bye bigambo ebituweebwa, enjiri etuweebwa nga twakalokoka. Enjiri eyo ebeera ya kusendasenda, yakwaniriza, kubugumya. Baba tebannakugamba nti wange toyenda tokola biki, wakyaliwo nnyini enjiri ekwerukaminga. Mukama agenda kuwa omukisa, Mukama agenda kukyusa obulamu bwo. Enjiri eyo ewoomerera eyo. Okitegeera naawe gy'owulira ng'ekuzzaamu amaanyi eyo. Naye nga jjukira okyali mwana muto. Omuto si muto mu myaka wabula mu bulokole. Kati awo ojja n'emize egyo obujja okuyombayomba okunyiiga zenzijjukira bulungi nnyo nga tukyali bato n'akalokoka nga bwe baba bawadde nnandawula okusinza owuliramuko obulumi mu mutima nga ndi kakati ye lwaki nnandawula yekka gwe bawa n'asinza. Praise him dear Malala. Lwaki yeegundiye kagoba wadde n'atendereza? Ye lwaki yeegundiye kaya yakwatira ku musumba Bayibuli? Ye lwaki oli muto oba akalokoka oli muto? Kasati kano kamazeeko emirembe saagala bitu byefunya nga mbyamba njagala kantu nga katuulako bulungi nnyo kutegeera. Yes. Okay. Kati obujja bukyakulimu ogamba omaze mu bulokole emyaka 30 bakugamba
bakugamba ko ine notumbira mutwakala mu church bakugamba kono gati nze era mbivuddemu era nze kati nfe tuwewanga ne live hadi musumba yakunenyezaamu omanyi bwogamba sijja kuweereza kati nate nga gwe walondeddwa kuwa pulogulaamu olina okukeera mu church lwa Sunday n'obeerayo lwaki bwemwabadde mu practice olw'eggulu bakunenyezaamu anti musumba yabeeranga oluusi mu practice tojja kulabikako mangu kyokka eno programu ekwetaagisa okere mu church naye wazimbye omutwe gwazimbye wasoze guzimbye bugenza okukyanga era bukyazimbye kati waliwo omulokole gwosanga nga yalokoka era ngaakyali bwati gamba muno ngaakyali wa mubiri ngaakyali wa mubiri oluganda najja n'agamba musumba najja n'agamba gundi nti bamutwala bamwogereza bamutwala era gundi yamutwala n'owulira nga akatebe wooli kakusirira oyagala obujulizi bwokka omuntu ajja naawe obujulizi mukifo kyokugamba mukama nti mukama weebale oyo naye omuwadde obujulizi nange mukama era yafuna obujulizi era n'oyomba mu mutima gundi afunye obujulizi gamba munno awo kyali wa mubiri awo kyali wa mubiri abooluganda bano batugamba mukyali wa mubiri lwaki bataddewo ensonga lwaki tukyali wa mubiri jasini saagala weegaane naalongo Facebook saagala weegaane teri byakwegaana wuliriza bulungi nnyo olunywa olwokusatu nno katuluddemu oba kale kanze abakatuuka kambaddireyoko tuli bwa poliisi ekisooka essula ya kusatu olunyiriri katulawo olwokubiri nabanywesa mata so si mmere kubanga mwali temunnagiyinza bwe tuba twakalokoka tujjanga tuba tukyali bato mulokole enjiri gye batubuulira eba ekyali nto eba ekyali nyangu mukama agenda kuwumukisa mukama agenda kyusa obulamu bwo mukama agenda kukolera embaga mukama agenda enjiri eyo tuba tukusupoon feedinga tuba tuteeka emmere mu sowaani ne tuteekamu ejjiiko ne tukuliisa ekigambo tuba tukisiigako bata okitegeera kubanga oba okyali muto nejyoko mugenda ng'olwamu mu kkanisa ng'oyigirizibwa gwazze ng'oyambadde akamini eno obutiti bulabika mukwano gwange biba bikyukamu anti n'olulimi lukyukamu oba tukyayogera mwana anti okitegeera mwana byonna biba bikola bivaawo empale eyajja nga zireebete byonna biba bikola bikyukamu naye wano nga wakalokoka empale zo tuzireka waliwo amakanisa agabagoba n'ogala naye kakati ono ekkanisa yagiwoninga kituufu yagiwoninga nabagambyeko dda nti olwaleero muva mu masinzizo naye abamu bagenze kusinza basumba baabwe yagenze musumba amulabe yagenzeyo kubanga wa musumba gundi toba wange oli wa Kristo yagenzeyo kubanga musumbaani era musumba gundi n'afunamu ne musumba gundi obutakkaanya maama owulira anti muluseesa biba bya comments mwe mubeere no mu comments nga muzirwana n'okwata omusumba n'omuteeka ekifaananyi kino kiteekako obunankani nankani ebyo byaliwoko mufe mabegako byaliwoko musumba gundi ne mumuvuma yene mumujolonga ku TikTok ku Facebook ne mumuvuma ne mumujolonga kubanga ayogedde ku musumba wammwe
nabali abeeri ekkanisa nabo ne balusitula naye nga muli balukole naye ate gamba nakali mukyali ba mubiri bwobanga okyagamba nti nze omusumba wange oyo musumba wange nze eyo kanisa yange eze okyali wa mubiri ffe tetuli ba musumba temuli bange siri wa musumbaani tuli ba Kristo ulira lwaki abawo emmere amini lwaki abawo amata kubanga mukyali ba mubiri kubanga mumwe nga bwe mukyalimu obujja ulira lwaki tukyali ba mubiri muffe mukyalimu obujja n'okuyomba tukyali ba mubiri temuli ba mubiri kibuuzo era temutambula ng'abantu obuntu kubanga ffe twawulwa bwe tuba tumaze okulokoka ne tufuuka abaana ba Katonda naye kati lwaki tusigala atugamba nti temukyali bantu buntu temulinga abantu bali abantu kubanga enkola z'abantu naffe zetukolaki zitutambuliramu okay olunyiriri olwokuna sorry kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Pawulo no yekenyini yayigiriza wano niwulira bwagamba abantu bali mu kuyigiririzaamu bana babuuza ndi wa Pawulo nze ndi wa Pawulo nze ndi abagamba nti kubanga omuntu bwagamba nti ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo nga temuli bantu buntu nga temukyali bantu buntu mmwe Pawulo wuuyo kibuuzo olw'okusaano kale Pawulo kale Apolo kyeki musumba wo kyeki nze kyeki nze watali kigambo kya Katonda watali Kristo nze kyeki I'm nothing mwe mundaba wano kubanga lwa kigambo kya Katonda sina kyendi ewaffe gyemba tuli baavu banakubazi nze saasoma sina bwendi kati ddala nze kyeki nze mbuga nti oyo wange ffenna tuli ba Kristo ebyo bamanyi okubezza eyo ne babezza ne batandika obbakamamu obusente mufuuka z'etyemu busente bwamwe ne babutwala bonna agenda okudda e Uganda nga yenna azunga buzino zaati alinga nkoko erwadde esotoka obusente bwonna babumazeewo anti gwoyambaza omusumba alya ku sente zo anti bo babayita baki ba full time minister tebakola nga ne Pawulo eyabuulira enjiri nga tewali agenda kumwenkana yakolanga yali musajja mukozi wa zitenti kwana bawunyi nzira nkuzanyire mu full time minister era Mukama Katonda agambye mundiise kuki yakusanze mu kkoona lyawe don't work mu kukama abantu ba Katonda ne babezza muli mu makanisa mwenna babezizza bati babalwanira bulwanyizi nammwe ne mubeera mu comments twabikolanga ebyo tetwewakana olwanira ku musumbawo n'olyoka ovuma omusumba oli n'olyoka obwongo bwonna ne bubanga tebumanyi kintu kirala ne Kristo nga tomumanyi nako yadde wabula oyo musumba oyo gw'osinza era abakazi ewaka omusajja ekikubo kyakyaya kimuwayimiridde n'alyoka atuka mu kyaki musumba daddi neeyala
ewaka empisa tewali. Tulina gye twagenda eyo twali bukubye eyo munda eyo bayitayo ekiguudo eyo. Tugenda n'omusumba n'abaana b'obuwala nga tugenze buwulira nje twamala wiiki emu. Omusumba yalese mukyala we yali musawo, yamulese ng'akola mirimu gya busawo. Ne tugenda ng'abaana ab'ekyaki. Kati mwalimu omuwala omu nga mufumbo nga ne bbaawe twagenze naye. Nkakasa nga tamanyi nakumanya nti oba bbaawe yafunye ekyokulya, naye nga afuna akadde akagenda akafumbira musumba ekyenkya, ekyemisana alina okumenya suwa nga musumba alidde. Ekiro ssaawa nga 3 tuba tuli eri mu kyaki tusaba nga yali mu kutegekera musumba. Omwami we nga bwenoonya yeefubako bwefubi kufuna kakulya. Kati ono omukyala yange musumba oba yeebaseewa, musumba oba agenda kwebakawa, musumba oba yeebasa atya, musumba oba suuka zitukula, musumba oba really toli wa musumba. Amaka gabonooneseeko, muwoza kawuula, simanyi bikulondoola. Amaka gabonooneseeko kubanga emitwe musituddemu bintu birala nnyo, si Kristo. Oyina abaami 3, oyina Kristo first, oyina n'omwami wo, oyina ne musumba. Amaka gabonooneseeko. Amaka goonoonese ddala ag'abalokole. Bataddeyo okusaba n'okusiiba okumala wiiki ennamba yonna n'agimala ku kyaki. Ayina amaka mukyala mufumbo. Kandi byasiiba no tebiryawo tebitegeerekeka. Bangi bali mu kusaba n'okusiiba okw'emyezi naye nga byonna bikalu. Without the word of God tutawaana kusiiba, tutawaana kusaba. Wama lwaki? Beebulaniya essuula nabagambye mujje n'ebitabo. Beebulaniya essuula ey'ekumi olunyiriri lwa 6. Tekiyinzika kusiima wata bakukkiriza. Naawe ejjeri Katonda kikugwanira okukkiriza nti bw'ali ye mugabi w'embeerera abo bonna bamunoonya. Nga tunayambuka nsozi kukkiriza kwe kuyimiridde kutya. Togenda bugenzi kuleekaanira eyo. By'osaba bitegeerekekwa. Obanye sinaawe oyisa bivulwa kulaba nti wasabye. Oba naawe oli mu basiiba. Tekiyinzika kusiima wata bakukkiriza. Kati ate okukkiriza kunajja kutya watali the word of God, kigambo kya Katonda. Baluumi sura ya 10:17. Kukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Kristo. Kati awatali kigambo kya Kristo tewali kukkiriza. Kubanga n'omusamize naye atambulira ku kigambo kya busamize n'akkiriza. Ne bamuwayirizi, ne bamuwa n'akati, ne bamusana n'eddagala, n'atambula nga ggwe ensi yonna agirina. Obugagga bwonna abulina kubanga bamumatiza nti mu kati omwo mwe muli byonna bye weetaaga. Muyirize buli kimu kiba. Kubanga buli kigambo kijjirako embala. Ffe tufiidingibwa kigambo kya Kristo si birondoola. Kristo alisomesangako. Kaaba omutume Pawulo byaliwo.
Fear tesobola kutuula wali faith. Faith alina okuvaawo, fear n'atuulawo. Kati gwe oyigiriza simanyi baani bammandwa baani, faith omugjawo n'otuulawo fear. Then bwe tuba tuyigiriza Kristo, fear avaawo, faith n'atuula. Kukkiriza kwaffe kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Kristo. Baluumi sura ya 10 lunyiriri lwa 17. Then genda osabe era genda osiibe nga maaso ga Katonda gy'olaze ogenze n'ekigambo okusiiba. Kukkiriza. Kati mutwe oleme okutuuza ekigambo kya Katonda mu ggwe. Mbw'atudda ku nsozi otuleekaanira. Mulindeeko nze nabagamba ffe abagagga tugenda zizimbako zonna. Tulabe gy'onoogenda mbuwalampa nsozi. Bwe jjajja tosaba. Eno gy'oli owalampa nsozi gyeziri, mbulira ensozi gyeziri. Oba mu Amerika gyeziri. Kati mulina okuvaako ku level emu. Mugendeko ku level endala. Ensozi sizwaganye zigendako bwe ziba zikyaliyo wammwe. N'ekiseera kijja nga tuzizimbyeko zonna. Ekiseera kijja ng'ensi eringa bunula ba Amerika. Kati ogenda kugenda ku lusozi lwabo. Abeera mu nsozi ne mu nnyanja. Ate era ajjuza eggulu n'ensi. Era ali mu nze. Annyimusa bwe mba nga nsaaba. Tayinza kundekawe. Ali nange. Kati mutegeera ali naawe. Ali mu ggwe. Ajjuza eggulu n'ensi. Tali ku lusozi lwokka. Ali ne mu nnyanja. Kati gwe tonaa nakukyusaamuko ku direction. Gw'obwongo bwonna buli ku lusozi. Ate yo mu nnyanja onoogendayo ddi. Ewa misambwa. Gwe buli kimu onookigabira misambwa. Omulokola alina obugagga obungi nti wa Illuminati. Really? Sitaani yali asinziza ddi Katonda. Amaani. Ewa Katonda waliyo bibi byokka. Ewa Katonda waliyo okulaakinga kwokka. Genda obale ebintu bya Yubu byeyina. Yubu essuula esooka. Omanye emigogo gy'ente 5. Omanye 5. Loti ne Ibulayimu ne batuuka mu lusenyi nga we bali tewasobola kujja bugagga bwabwe balina. Abasumba bayombagana. Ewa twawukane. Okwata egindi nange nkwata egindi. Ensi ffenna etumala. Twawukane wano waba tetujjaawo. Abasajja mwe bali mu Bayibuli nga bagagga. Lwaki olowooza obugagga bwa Sitaani? Lwaki olowooza nti ennyanja ya Sitaani? Lwaki nange sikwata lyato nenga kange nesinziza okwo Katonda wamusinze ku lyato? Alina kusinzibwa ku lusozi lwokka mu nnyanja waliyo emisambwa gyokka. Yaani yakulireetinga emisambwa. Kati oba Katonda nange ginsegulire bwe nange gitegere nti nze ku mazzi kusinza Katonda. Ani yakulireetinga ennyanja era Katonda. Lwaki sobola kusinziza ku nnyanja? Eyo nandowooza ze batukwata. Kati bw'otegeera ekigambo kya Katonda byonna mwana wattu. Nali ndi mu kuyigiriza lumu. Nayinako we nali. Enda mukwano gwange omu twali tunawo tuli ku Google Meet. Alayika waali wanannengera. Ne baaniriza ow'Oluganda. Nangamba oyo omulaba. Ekigambo kyakuwulira oyo. Konze okay. Ende okuwulira agenzemu simanyi Yubu. Abuulira ku muti. Muti ogw'okuddamu essuubi. Muti bwe gutemebwa. Ensirika. Waayita ennaku nga ziizo. Nibwa nno ebintu ebyo bakuyigiriza bifu. Yubu omuti gwayogerako awo sifa abantu.
Yubu akulaga nti gwo muti gwo guyina essuubi. Gwo guddamu ne gumera. Gwo gutemeddwa ekikolo kyagwo nga kikyali mu ttaka ng'emirandira gifuna amazzi. Gwo guddamu ne gumera. Naye ate omuntu bw'aba afudde afiira ddala. Kati abasingawo basomera lunyiriri luli lumu. Tebaba eri waggulu olugero gye luva. Ate sitole ya Yubu okugitegeera yonna. Tandikira ku ssuula esooka mpaka ekitabo gye kikoma. Kubanga olwo n'olugero luli olwo. Kati wonna wojja olunyiriri making sure nti essuula yonna ogisomye n'ogimala. Kale abasinga bonna osanga n'ekkanisa n'ambanga bateekawo ekyawandiikibwa ekyo. Ziti Yubu meka 17 14 meka ndo neerabidde. Kasozi kisengedde. Kati oba oyagala okuswala ffenna ebyo byonna twabiyigirizanga. Yubu meka eyo 10 meka 14 meka mukaaga meka. Well, 17. Kati wali osomyeko olw'omunaana oluddako. Wali osomyeko olw'omwenda ogenda kuswala owemuke. Ne bw'oba tunaakusoma kuva ku lunyiriri lusooka. Gwe kennyini ogati kubanga Yubu ffenna twayigirizanga Yubu teyamulugunyanga. Yubu teyayonoona. Yubu teyavumanga Katonda. Byaliwo mu ssuula esooka. Kubanga Yubu yali akyabirabanga eby'olusaaga. My goodness, nonsi tewali yeemulugunyanga Yubu. Talibaayo. Yubu yeemulugunya okuva mu ssuula ey'okusatu mpaka mu 3:7 konna kwemulugunya. Kuva mu ssuula ya kusatu mpaka mu ssuula ya 2:7. Eziti ya 3:7. 3 pa Katonda n'amwanukula mu 3:8. Nebyo natwabiyigirizanga. Kati ebyo byonna twabiyigirizanga mu bukyamu bwaki kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda. Kati lwaki tukyetaaga amata? Tuli mu mubiri. Tuli mu mubiri. Umubiri yasoba kiki? Sorry, nja kujja. Nja wadde okyagamba gamba. It's okay. Yeah. It's okay.
tebajja kunyiga bano abali wano si ba bubiri nawankubaddenga tuli ba bubiri nayenga okay tuli mu kitabo ekyabakolisa ekisooka essula ya 3 tugenze ku lwa 6 kale katulabe ku lwokutaano tusooke tuddeyo katono nnyo ku lwokutaano agamba nti kale Apollo kyeki yes mutwabadde kale Apollo kyeki ekigenda kubuuza musumba wo kyeki awatali Kristo fena kyetuli tukirirwa Kristo tetulina kyetuli zisinza kuddamu nemba wuninga mbu bangi kuki totukuba musumbawo mukwano totukuba musumbawo ndi wagundi oli wa Kristo oyo muweereza wa Katonda okuyita mugwe nze ndi muweereza wa Katonda okuyita mumwe temuli bange muli ba Katonda ne bwe mba mbulidde enjiri ne mulokoka bameka temubangako bange ate abangira bwe tubuulya ne batalokoka si ffe tulokola nankwadde ogwaffe gwa kutuusa mawulire abo okay ne Pawulo kyeki wuliriza kano baweereza mulokole mwana wa Katonda tuli baweereza tetulina kweteeka ku biwowaatiro ate tuli baweereza ba Kristo okuyita mumwe mwesimu mutuwa omusaala Katonda empeera yaffe eri Katonda yes eyita mumwe Katonda nakoma mumwe nakoma kumwe ne muwaayire obuweereza ende kitegeeza nti ate nze mbateeke ku musaalaba mumpe si mwe mumpe omugabo gwange era nti mweyisobola kubeera mwavu kubanga gwempeereza mugagga Katonda akulya mu bantu empeera agiyisa mu bantu nesinze nyina obakola ki amufuta minister muteekeddwa okundiisa muteekeddwa okunyambaza muteekeddwa okufiidinga emotoka yange kugifulolinga muteekeddwa okuba etwabikolako nabagamba naliko mukaliseemu musumba natupeeka emotoka nitugisonda akasente ke twasonda kaali katono nga kyonna kikadde nga buli kiseera kibeera mu galagi ffe tukisonda kikanikibwe ffe tusonda esente z'amafuta ffe tulabirira amakaage eyo kanisa yantama niwe nzowoozaako olowooza bwe nti mpuliranga ennuma kirungi teyali ewaffe nali nyina wendiga bino byetusenguka gwe nemudda mukulabira muka omusumba ye munene bebana abemulisa ate babigenda ne beetwalanga abaloodi naye nga bali ku ssente y'abamemba mu kyaki ne musonda ezayaka ez'amasanyalaze amasanyalaze gavaavaako buli kaseera ne musonda eza generata ne mugiteekawo ne musonda ez'amafuta buli lunaku mulina okuteekamu ssente z'amafuta mu kajja nowulira obusobola bwabukaba Katonda lwaki omusumba takola full-time minister abeera mu kyaki ng'atudde kati bumweramu bano bannakamatte bali mu kyaki omwo batalina byakukola ate nga weebiri n'ava ku mudaala gwe ogw'ennyaanya mu katale n'agenda afumbire musumba ekyemisala najja nga azunga nakyo mu